kati ekyewuunyisa nti lasiboni wange yakwatuka ekyobukedde lasiboni wange naye agize budde wakunnako wansi neze waggulu sinayibwezeramu neetagasaala. Oyo ye taata w'omuyimbi Joseph Mayanja oba Mayanja family ng'annyonnyola His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu embeera gy'ayitamu. Obulumi bwawulira ku mutima. Tujjukira nti yasooka kuziika mutabani we AK47 eyali last born we gwe yaziika mu 2015 kakati ng'olwaleero 2024 agenda kubeera ng'aziika first born we. Agamba nti ennaku y'amaanyi gy'awulira ku mutima kubanga yava wansi omwana we omuggalanda n'amufaako ate ekimukubye enkyukwe kwe kulaba nti olwaleero ate ne first born we agenda kubeera nga amuziika. Kaseera kannaku naye ng'ekyokukola tewali kubanga byonna biva eri Mukama Katonda yawa ate era yajjawo. Katwongere okumusabira Mukama Katonda ayongere okumugumya n'omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa. Mpola bannange eno waliyo omuliro. President abuuza ku Mwami Mayanja yafiirwa mutabani we taata wa Dr. Mutesi Kamilya. nga mu lunaku olwomba okuyingira okugenda yatugambye nti bannaye nyamweza kati olwokuba nti fiira okuganayisa mukyale ereyo n'abagala bali ebweru n'okukola entegeka tulabe nti ebintu bigira ki bitambula. Kati ekyewuunyisa nti lasiboni wange yakwatuka ekyobukedde lasiboni wange naye agize budde wakunnako wansi neze waggulu sinayibwezeramu neetagasaala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abuuzaako maama Enzi kati Mayanja akomyewo wano naye tulina omukyala atutte ekitabo wano abakungubazi mwenna
abasobola okuba ekitabo kino ate n'abalina abakamera mudde eno alina okubuuza abasobola nabo kaseera kanakono kyasobola okuba akuyambayamba abakamera ffenna ekyo kimala ffenna tumala ekyo kimala kati tugende ekyo Papa, kamera. Tumazeri katono. Jona kati abakamera bagenda. This way, the tata bakusabye tuuze kamera. Wait a bit. Tuli wamu kati. Soja. His Excellency, good evening, Dr. Jose Chameleon. All right. My blood, yeah? I can start Chimari. Jeffy, wamaliriza oswa.